kale n'olwaleero njagala kunyumya ku bannaddiini. Omanyi ewaffe bagamba nti kinambulamuze tikyala. Ekintu kyonna ekitaliiko bulombolombo na mize gyakyo mbu tekyala bulungi. Na olwaleero njagala kwogerako ne ab'obuyinza mu gavumenti yaffe okubagamba ekintu ekitagenda kunyumira muntu yenna naye ng'ate ndaba kigenda kuvaamu obulabe, y'ensonga y'abannaffe abalokole. Abalokole ng'ate nange mwendi. Wateekwa okuteebwawo ekkomo oba ennambika ennungi ku nneeyisa y'abalokole. Oba ntegeerekese bulungi. We must regulate nga Mathias ampa otuzzi twange tuli eyo. We must regulate the conduct, the operations, the establishment, the administration of the born-again churches or the Pentecostals. Njagala kukiddamu. Disaster egenda okugwa mu nsi yaffe, okubonaabona okuddako mu nsi yaffe, obujiji bwe tugenda okuddamu okuluma mu nsi yaffe buva ku ddembe erabika ng'eringi ennyo gavumenti eno eya Uganda lyewadde bannaffe abalokole. Nsingolinze y'abalokole bokka lwa nsonga ddiini zino endala ziri regulated. Bassebo ne bannyabo okuba n'amateeka tekigenderwamu kunyigiriza muntu, wabula okuyamba omuntu okukozesa ekyo kyakozesa obulungi n'okukiganyulwamu ate n'obutakosa bantu banne abakikozesa. Ndaba ebintu bingi, ebintu ebitandise okukolebwa ekkanisa z'abalokole nga buli omu ayiiya kiki n'akiteekawo gavumenti n'etafaayo, nga buli omu eddiini agitaputanga bw'ayagala nga gavumenti tefuddeeyo, bigenda tuleetera obuzibu. Think about it. We are headed for disaster if this government keeps mute and refuses to regulate the conduct, the operations, the administration, the teachings of the Pentecostal churches. I am not saying all of them, but there are those that run well, that are running in the default. Njakuwa ekyokulabirako. Eddiini y'Obusiraamu ekigiwangaazizza n'olwaleero the standards, eina standard dogma, doctrine and teachings. Ddiini y'Obusiraamu kasi yamala okuteekawo nti omuntu asaala swala 5 olunaku, era bw'aba azisaala otunula eno, ekyo kyo baakimala. Era kyanguwa nti newe Omusiraamu Omuganda ne bw'agenda Arua okusaala tekumukaluubiriza. Njagala okyete y'eddiini yokka eyina that universality nti Omusiraamu we Arua bw'ajja mu Buganda ne bw'aba tamanyi Luganda kasala ba masjid amanye ekiddako kufuna wudhu n'okusaala kulambikiddwa bulungi. Era oyinza okulaba abantu bonna nga bali 10 mu kifo kyekimu basaala nga bakola ebintu byebimu. Kale minywanyi baffe abalungi abali ku mukutu gwaffe guno gwa SML News UG oba ogwa Simon Muyanga Lutaaya mbaaniriza. Oli otya yonna gy'osiizira okola emirimu egy'enjawulo, okuweereza abantu bonna okubayimirizaawo, webale kwekolera, webale kuyiiya. Nga bulijjo tuba n'emboozi zaffe ez'enjawulo etunyumyamu, fano tuziyita special notes. Wogeramu ne tuwayamu ku bintu eby'enjawulo. Abaganda baga nti amagezi muliro bwe gukubula ewuwo guno n'ewa munno. Ate abasoga baga nti ndi mugezi n'omukobere.
oli olaba ayogera ekyamagezi naye nawe yakiwulira. Kale tujja bwe tutyo buli kiseera okwogeraganyamu ku bintu eby'enjawulo, okuwangana ku magezi n'okwejjukanya. Nabaga nti nze nakuzibwa nnyo bajjajjange. Jjajjange omukyala azaala kitange ne jjajjange omukyala azaala mmange baali bakyala banyumya era bampera ddala omusingi omunene ennyo naddala, omusingi ku kufaayo okunoonyereza ku bigenda mu maaso mu nsi yange, okusomanga ennyo okulaba nti kyesiterinaako magezi sikyogera. Waliwo n'olugero lw'Abazungu olugamba nti bw'oba tolina magezi weewala okwogera, kuba bw'oyogera n'ababadde balowooleza ddala nti togalina oba obawadde obujulizi obukakafu nti tolina magezi. So you'd rather keep quiet than speak to remove all the doubt that you are a fool. It's an American saying. Kale mbeebaza buli kiseera, manyi nti omulembe guno temukyayagala kutwala baana wa bajjajjaabwe, especially those abali mu Kampala n'ewalala nga ggwe oli mu bitiibwa osula mu za apartments naki, naye nga nnyoko ne kitaawo gye wabazimbira gye wabaleka mu kyalo naawe kennyini otya okusulayo, otya okutuukayo, otya n'abaana bo okugendayo. Tulina families ntono eziri affluent ez'aba elites nga bakyasobola okusindika abaana baabwe nti mugendeeko ewa jjajjammwe nga bali sure nti ne bwe babeera ewa bajjajjaabwe after all embeera kumpi y'emu n'ewaabwe. Abantu abasinga obungi abali mu bibuga bali bulungi, bali mu mbeera nnungi, balina emmotoka ey'omwami, balina ey'omukyala, abaana basomera mu masomero ga bbeeyi, balya bulungi, naye bw'otuuka bakitaabwe, bazadde baabwe, bamaama baabwe gye babeera, ennaku ekkwata. Bwe nalinga nnoonya obululu nasanga ng'abantu ng'akugamba nze muwala wange ali Kibuli ye CID, mutabani wange omukulu oyo omulala musomesa, omulala ali Amerika, omulala ali gundi, omulala ali gundi, nga gyakubalira yonna nga mutabani we omukulu ali mu minisitule y'egundi, omulala ali mu minisitule y'egundi, omulala ali mu gundi, naye nga okuggyako pride gy'alina nti abaana abo babe, bw'olaba embeera emwetoolodde, n'olaba obulamu bw'abeeramu, n'olaba abantu b'awangaala nabo, embeera eyo teyogera kiri, tereflectinga nti ono yazaala bali abanene. That is a total disconnect. You cannot even relate to them. Naye nga bambi let them age gracefully and die off gracefully. It is, we respect you not
obanga mu kibuga bakuyita director general of ABCD oba executive director wa kino na kino oba boss wa kino oba manager wa kino naye nga bazadde bo gye babeera embeera mwe bali teri even 20% good compared to embeera ayo. Therefore njagala kubasaba muddeyo mulabe ku bantu baffe abakadde abo tubalabirire banyumirwe ensi yaabwe. Nziramu nate okubajjukiza nga bwe neeyama obubaka buno ntera obubagamba buli kiseera teweewola va mu bamanerenda va mu kunoonya ensimbi sala amagezi nga bwe kisoboka okwewala okwewola. Try as much as possible to avoid okwewola. Bw'oba oneewola ensimbi esera okuba ennyangu ez'okwewola zeezo salary loans weewole w'okolera bazisaleko. Era waliwo kampuni wano gye nali njogera ne bagita I think Zofi Cash nga yeewola kampuni tewola muntu bawola kampuni yo ekuwe oba bakuwola through your work company kampuni yebe recovering ekitera okuba ekyangu naye okwewola kuno kwa business loans ez'abanelenders is regulated where you end up mortgaging your most precious property and you end up losing it. Oh Jesus, if you can avoid it gezaako nga bw'osobola okwewala okwewola gezaako nga bw'osobola okwewala loan. So kirungi okwewola bw'obanga oli covered by omusala gw'ofuna salary loans. Ziri a bit ensure they are easy to manage. Of course nazo zikusalako waliwo olaba nga osigala ofuna omusala mutono nnyo naye kampuni ezisinga ezifaayo balina percentage nti you cannot borrow where the recovery of the loan will exceed 30% of your salary. That will be the ideal. Do not go below that because every time you go below that oyiruusa omalako omwezi ng'olaba okoze n'osayininga naye ng'ate sente zonna bazitutte. Yet you need to survive. I believe that organized companies have a way of helping to regulate. So please try that as much as possible. Naye nziramu okukusaba okubanga osula ku kitanda kya kakadde kalamba wakigula emitwalo 8 nga bw'osobola okukitunda bayinza okuwamu emitwalo 4 oba 5 n'osigala nga toyina mulimu naye nga weetaaga capital wa mitwalo 3 capital wa mitwalo 4 okukozesa n'osigala ng'oli jobless oba ddiiru n'ekuyitako. Nakibagamba tunda ekitanda ku mitwalo 8 gyako emitwalo 5 ofune capital agenda okola ky'oyagala osooka osuleko wansi kasita oba ng'ensi tezikuluma. What I'm trying to emphasize, where possible, explore all avenues of getting you out of that problem without going for loans with these money lenders. It is extremely costly and counterproductive. Paka government yeteredde. For now, kirimu obuzibu bw'amaanyi. Kale n'olwaleero njagala kunyumya ku bannaddiini. Omanyi ewaffe bagamba nti kinambulamuze tikyala. Ekintu kyonna ekitaliiko bulombolombo na mize gyakyo mbu tekyala bulungi. Na olwaleero njagala kwogerako ne ab'obuyinza mu gavumenti yaffe okubagamba ekintu ekitagenda kunyumira muntu yenna naye ng'ate ndaba kigenda kuvaamu obulabe y'ensonga y'abannaffe abalokole. Abalokole ng'ate nange mwendi wateekwa okuteebwawo ekkomo oba ennambika ennungi ku nneeyisa y'abalokole. Oba ntegeerekese bulungi. We must regulate nga Mathias ampa otuzzi twange tuli eyo. We must regulate the conduct, the operations, the establishment, the administration of the born-again churches or the Pentecostals. Njagala kukiddamu. Disaster egenda okugwa mu nsi yaffe
okubonaabona okuddako mu nsi yaffe, obujiji bwe tugenda okuddamu okuluma mu nsi yaffe buva ku ddembe erabika ng'eringi ennyo gavumenti eno eya Uganda lyewadde bannaffe abalokole. Nsingolinze y'abalokole bokka lwa nsonga ddiini zino endala ziri regulated, bassebo ne bannyabo, okuba n'amateeka tekigenderwamu kunyigiriza muntu, wabula okuyamba omuntu okukozesa ekyo kyakozesa obulungi n'okukiganyulwamu ate n'obutakosa bantu banne abakikozesa. Ndaba ebintu bingi, ebintu ebitandise okukolebwa ekkanisa z'abalokole nga buli omu ayiiya kiki n'akiteekawo gavumenti n'etafaayo, nga buli omu eddiini agitaputanga bw'ayagala nga gavumenti tefuddeeyo, bigenda tuleetera obuzibu. Think about it. We are headed for disaster if this government keeps mute and refuses to regulate the conduct, the operations, the administration, the teachings of the Pentecostal churches. I am not saying all of them, but there are those that run well, that are running in the default. Njakuwa ekyokulabirako, eddiini y'obusiraamu ekigiwangaazizza n'olwaleero the standards, eina standard dogma, doctrine and teachings. Ddiini y'obusiraamu kasi yamala okuteekawo nti omuntu asaala swala 5 olunaku, era bw'aba azisaala otunula eno, ekyo kyo baakimala. Era kyanguwa nti newe omusiraamu omuganda ne bw'agenda Arua okusaala tekumukaluubiriza. Njagala okyete yeddiini yokka eyina that universality nti omusiraamu we Arua bw'ajja mu Buganda ne bw'aba tamanyi Luganda kasala ba masigidi amanye ekiddako kufuna wudhu n'okusaala kulambikiddwa bulungi. Era oyinza okulaba abantu bonna nga bali 10 mu kifo kyekimu basaala nga bakola ebintu byebimu. Era olw'okubanga bakambwe ku ddiini yaabwe ng'eriko n'amateeka, sinnawulirayo mu myaka gyange gino gye nnina 45 nti waliwo omuntu yatandiseewo obusiraamu mu kifo gundi ng'agamba waliwo swala ziri 3 oba ziri 4 oba ziri 6 oba ziri 7. Kubanga w'okitandikiro kireeta obwo obusiru. I can say here without fear of contradiction, obwo obusiru bw'obuleeta ekiro mu basiraamu wano tosula. You cannot survive. Nobody will allow that. Eswala ziri ezi, obudde bwazo obumanyiddwa, n'ensaala yaazo n'ebikolebwa. Kale kyusaamu bukyusa. Ogambe ffe twakizudde, Allah yagambye, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tulina ke twazuddeyo akapya mu Qur'ani eno entukuvu nga bw'oba osaala olw'omukaaga otunula mmanga, wabula ku lw'ebbalaza otunula engulu. Bakumalawo. There is no joke about that. And that's how they have protected their religion. Gwoba gwani oba oli minisita bwe tuba tuyingirwa masjid ojjamu engatto. It is standard. Tetwetaaga kumanya bitiibwa byo, twetaaga kumanya akuzaala, tetwetaaga kumanya nnyoko, twetaaga kumanya sente z'olina oyingidde masjid. Oba masjid ya mu Kampala, oba ye Masaka, oba ya mu kyalo waffe, oba erimu omukeeka, oba teriimu. Tujjamu engatto. It is standard practice. Nga twogeredde basiraamu bigambo twakola tubaita babubinika, naye bwe baakula bamanyi nti obubinika omuntu agenze manju tayinza kuvaayo nga teyeeyonjezza, era bw'avaayo alina okunaaba mu ngalo. Kati juzi nalaba wano Parliament nga batongoza bagenda kusaasanya sibe basaba biliyoni 4 za kusomesa bannayuganda kunaaba mu ngalo. Hand washing campaign mbu 4 billion, hand washing week
kusomesa abantu kunaaba mu ngalo. Ekyo obusiraamu bwakizuula dda nti mukwano gw'omuntu asinga obungi ge mazzi. Have water around you. Omusiraamu toyeti bw'atagiraba mu mazzi nga tegaafunike waakiri yeenyiga. It is not possible. What am I trying to show you? They are standard practices of this faith. And the Constitution says it. Nti bw'obanga ogenda buli munnayuganda alina eddembe ly'okusinza n'okukkiriza nijjakkiririzaamu kasaba nga tebumenya mateeka. Genda mu bakatuliki naho bw'oba ebyabo abakatuliki ate bo kye basinze okuzimba obulungi kwe kuzimba eddiini. Mu bukatuliki si buli omu nti ajja kubuulira. Not every idiot can come and administer emmisa. Gwani oli faaza, oli bulaaza, oli ani? Sinalabako na kitambiro kya mmisa kiyimbibwa sisita, sikirabangako. Nakula ne Mother General nga munene, tewali kitambiro kya mmisa kye nalinda bimyaka 85. Nga nti father tasobodde kujja, asindise sister gundi ajja kiyimbe. Ebintu ebyo tuyinza okubirabanga ebiri rigid, tubirabanga ebikaluba, tubirabanga ebikalubiza abantu okubanyigiriza. N'ebiyambye okukuuma ddiini ezebbiri zenjogeddeko n'endala naazogera kuvannyuma nga ziri intact. Because zimanyiddwa nti ekitambiro kya mmisa ate buli omu aba akimanyi. Genda osabire mu kereziya olabe. Father aba akulembera mmisa nga n'abakirisitu buli kimu bakimanyi kyazzaako n'ekiddako era bw'amala kino bano bamanya ekiddako n'ekiddako ne batambulira wamu. But standard practice. N'abakatuliki nabo essomo erisomeddwa e Uganda olwaleero liriba lisomeddwa e Japan bw'eba eriyo omukatuliki liriba lisomeddwa world over. And the standard practice nti bafaatha bambala bwe bati, era okwambala bw'oti osooka kusoma bw'oti, bw'omala okusoma bw'oti n'otongozebwa bw'oti, n'ofulumizibwa bw'oti, n'otandika okukola bw'oti. It is a standard practice, kimanyiddwa. So nga bwe mbadde ngezaako okunnyonnyola nti ffenna twanguyirwa nnyo okukolagana n'abasiraamu, twanguyirwa nnyo okukolagana n'abakatuliki kubanga ebintu byabwe bimanyiddwa bulungi. N'amadiini amala, aba-Orthodox bamanyi ebyabwe, n'aba Seventh Day bamanyi ebyabwe, naye bassebo ne banyabo ekintu ky'abalokole kyo kipadde, okupaala kisusse. First of all, njagala otunuulira amateeka agasaawo ekkanisa. Kiki ekiyitibwa ekkanisa eteebwawo nga y'abalokole? Establishment of a church. Kitunuulire. Bw'omala ogoberera amateeka agagobera okuteekawo ekintu ekiyitibwa ekizimbe mu kibuga kyonna, because they are building good guidelines. Wabeera ekizimbe, genda olabe ekkanisa z'abalokole gye zizimbiddwa n'engeri gye zizimbiddwamu. Twagala okubunya enjiri ya Kristo mu mbeera ennungi. Waliwo kkanisa z'osanga ebikondo nga 5 ne beetolozaako obuveera, ne beetolozaako ebiwempe. Wano ebwayise ekkanisa zimbiddwa ku mwala kwennyini. Kugamba n'engeri gye zizimbiddwamu ng'olaba nti obulamu bw'abantu abazirimu kyokka nga baagala zikole 24 hours. Kkanisa z'abalokole zisinga obungi baagala zikole 24 hours, basulamu basiibamu. Era ndowooza Bujingo yakola etteeka nti olumala okusaba ekyo yalifuula tteeka ewa Bujingo kasita mumala okusaba lankyawaga nti nva kukusabira mukisa, tegujja kusanga wano mwenna mwolekera ekibuga. Era ewa Bujingo tewebaka muntu, bonnazze kusaba weekubya emizimu mbunsiiba, emizimu gyandagira genda mu kkanisa. Bassebo ne bannyabo, ani musumba mu kkanisa y'abalokole? Ngenda mbikutulamu mpola mpola. First, look at the structures. How are these churches built? Where are they built? How safe are they for the purpose they are set? Buli omu azimba bubwe. Kati genda kwani mubuulizi w'enjiri ow'abalokole? Anybody asobola okubuulira enjiri. Ne bwe kituuka ku muntu okugamba nti atuuse kuddaalirisaawo ekkanisa, kati yo ddiini y'obulokole tugyawudde, buli omu ayina yiye.
buli omu alina ministry, Muyanga Lutaaya Ministries, Lutaaya Simon and Children Ministries, bukedde ku makya tutambule bigere Ministries, buli omu alina yiye. Ate nga ministry eyo nga bwagirina bwetyo n'amateeka gaayo gakola mu kitundu ekyo kyokka omusumba waali. Toyinza kugenda nti bwonna agenda mu America ojja kubuuza nti owange bamuyanga Lutaaya Ministries wano mwe muli luddawa. So they are defined practices of how you are going to do it. So tutuuse mu buli muntu obutabuuza nti omuntu okubeera omubuulizi w'enjiri, because bannaye ogenda okusumba abantu abala, for you to go and minister to other people, ogenda okusumba abantu, there must be minimum qualifications. Muyinza obutayagala kuwulira bigambo bino, but there must be minimum qualifications nti at least waakiri tuli sure ndoli proficient mu kusoma Oluganda oba olulimi lwa Bible mwe yawandiikibwa n'okulutaputa. The Bible is the hardest single written piece we have known. Very hard to interpret, very hard to understand. It employs all the forms of speech that we know, all the forms of language we know, all the language structures we have known. The Bible accommodates all of them. Now, tuteekwa okwebuuza ani akkirizibwa, kubanga bannaye tetujja kugamba nti tulabye amaka galimu bafaatha. Faatha ne bw'aba alina baganda be basatu ne bannyina, tewali kikalombolomo kaga nti anga faatha bw'atazze kave katuyimbe ekitambiro ky'emmisa. N'amaka galimu bafaatha gapangisa bafaatha okujja okuba n'emikolo gye gakolamu. Ne faatha oyo waawo bw'abanga tebamudiployinga awo, naye ate alina gondera faatha ow'ekitundu ekyo, bwana mukulu w'ekitundu ekyo mwagenze n'amusumbiramu. Wadde naye akkirizibwa okwambala n'aba n'emirimu gy'akola. Ekintu ky'abalokole tuganya okiteekako standard. Muyanga abeera musumba, nze musajja wa Katonda, Simon Muyanga Lutaaya, musumba w'amaanyi, aposo, n'omukyala nga n'omukyala musumba. Who says obusumba bw'eddiini ya Kristo butambula nga siriimu nti kasoosulwa n'oli oba omumuwadde? That cannot apply. The Bible is clear. It says Katonda buli omu yamulonda bubwe n'ebirabo eby'enjawulo. Abalala bayimbi, abalala babuulizi, abalala balabirizi. Tugatta bugasi birabo ebyo ku lw'omulimu gwa Katonda. Naye wano buli pasita kasita ofuuka musumba, automatically mukyalo ne baba wamufunye eggulo afuuka maama, mukyala musumba era naye afuuka musumba. That I contest. There's absolutely no doubt. Tubirabye wano mu kibuga. Tulabye abantu bangi mu kibuga wano ababuulira. Genda mu kkanisa y'abalokole yonna ogirabe. Ekiddako kibaaki? Eyakakande etaliimu mukyala abuulira nga mukyala gwe mubalira nga tetambula, tezimbiddwa, tekuze sinene kati si yeesinga obuzibu wano, obunene mu gundi wano. It is not automatic that bw'obeera mukyala Muyanga naawe obeera munnamawulire, bw'obeera mukyala Muyanga naawe oba ofuuse musomesa nti kasoosulako nange, naawe oba ofuuse munnabyabufuzi. Not at all. It does not apply. So government esaana eteekewo ennambika ennungi eyani afuuka omusumba naddi mukyala olwafuuka omusumba, era how does it apply? Njogera n'abantu abasomye eddiini, abasomye theology nga muwulira. Dr. Joseph Serwadda gy'oli, Babujingo gye muli, Bakayanja, Babugembe baani. It does not apply. Nti olwokubanga brother wange doctor nange nfuuka musawo, nyinza okulaba byakola, nyinza n'okubanga mmanyi n'okukwata empiso n'okugikuba. N'olw'ensonga eyo ebintu bino tuteekwa ffe bennyini ng'eggwanga okusitukiramu. Gavumenti bw'erowooza nti omuntu ajja kweregulatinga enkola ye, kyekivaamu okula nti abaakibwetere baayidde. Bassebo ne bannyabo, omuntu afuuka omusumba okumira mu maaso g'abantu. There is no country I know that you can just come and stand up to minister to people nga tolina vetting gy'oyiseemu. Kulinga gamba nti buli alina akamu akoogera asomesa abaana baffe. Why do we want qualified teachers to teach our children? Why do you want a qualified doctor to work on you? Why do you want a qualified and licensed lawyer to attend to you? Why do you want a professional accountant to deal with your tax returns? It's because there is what comes with professionalism. Who becomes a minister of the Pentecostal church in Uganda? That should be said. Nti at least tugambe nti omuntu atekwanga yamalako senior 4 oba P7
n'agendako mu Bible College. It is a simple standard. Put it there. Then bwe tumala government accrediting what are those Bible colleges or standard colleges ezisomesa obwa minister obw'eddiini. Nja kuwa ekyokulabirako. Abawala abagenda okukola ebweru obwayaaya be muyita bakadaama mu Uganda, etteeka ligamba togenda bweru kukola bwakadaama nga totendekeddwa. It is a requirement. You must be trained at least for 14 days. Era gavumenti ya Uganda yassaawo amasomero mu butongole agatendeka bakadaama nga tanagenda bweru. One of them is called Kauthara, diri Kawempe. Eddala mwali muliwulira erya Bigirimana, Pius Bigirimana. Si buli ssomero amasomero agatendekebwa abantu mu domestic work gali accredited. Ate okola kimu, bw'obeera kampuni etendeka abagenda ebweru okukola bakadaama, ate gwe tokola kampuni ebatwala. Kampuni ezibatwala ndala zikola ogwo gwokka, ne kampuni ezibatendeka nazo ndala zikola ogwo gwokka. Obanga kadaama atendekebwa ogenda okukola emirimu gye tumanyi nti giri common, kwoza bintu na biki. How about gwe ayagala okujja okwogera n'omutima gwange? Sina kwogera na mubiri guno ogulabika, gwenza ogamba nti golola emikono, wanika sawansi, but talk to my spirit, talk to my inner person. There must be a minimum. Oba mukobye mu P7, oba mukobye mu P1, bagamba gendako mu Bible College at least for emyezi esatu. Ekiddako government is accrediting, certifying what are those schools teaching people talking to us. And then standard practices. N'abasawo ab'ekinnansi ewaffe abasamize balina engeri gye batuulamu entuula yaabwe, tebatuula ku ntebe. First of all, kimanyiddwa, is a practice. Bw'oba tusamira tetutuula ku ntebe, wansi zinga amagulu, tuula bulungi, wenyige, nyweza akatima ennyuma, tobaako na kyefulumya kuba tuba mu luggya lwa jjajja nga tuli mu ddiro lya jjajja. Tofulumya, baatugamba nti kasita ofulumya bw'oti jjajja ajja kukuba kibooko. Obanga ebyo birina practices eziri established. About naffe mu kika tubeerayo ffenna nga tuli awo, tuli baana ba taata bajjajja twazaalibwa, naye si buli mwana nti abaako emizimu okusaba baga nti oyo yasamirirwako omuzimu gwa wano, ono yasamirirwako ogwa wano, ono yakola bi. Not everybody. If it happens with mizimu, how about the Church of God? Ne basebo mpulidde tunuulire engeri ebintu gye bikolebwamu mu kkanisa z'abalokole. Tekyalimu kugamba nti buno bwa Katonda. Abantu batandise kuyiiya bintu byabwe. And when you allow people okuyiiya ebintu byabwe, we are going to land in trouble. Waliwo omusumba gwe mmanyi ali waffe Kaliro, bw'aba asabira abaana abawala abakuba mukono mu mbugo. Bw'oba oyagala okuwakana ne gavumenti emumanyi, by the way, munene tagambwako ne gavumenti emutya. Naye okubuulira abaana abala be baleeta ku Tuesday ku counseling okubagobamu emizimu, atuula mu kasengeke, abaana abawala ne bajja, n'ayambala gloves, n'akuba mukono ku mukono, mukono ku mukono, ng'abakuba emikono mu mbugo mu bukyala, kubanga emizimu egituula ku bakyala, egibalemesa okukola, egibalemesa obufumbo, egibalemesa bizinesi, mugituuleyo mu bukyala. Bwe bali mugamba nti gituula mu mitima, agenda kwabuluzanga abantu embuto akwate ku mitima. This is stupidity we are talking about, basebo. But reason is everybody has been left free to do what they want, to go in their own religion and establish their own practices of that religion. Yes, there is a way we are supposed to do these things. Genda ku accountability. Ewa bujingo buli nkomero ya mwezi, buli lwa Sunday bakusomera list y'ensimbi ze basolooza, na buli ku nkomero ya mwezi ne bakuwa accountability. Ne mu Church of Uganda buli lwa Sunday nga tetunasonda birabo birala, basooka tubulira wiiki sabbiiti ewedde nasale school yavaamu bweziti, gundi yavaamu bweziti, gundi yavaamu bweziti, gundi yavaamu bweziti, tuka tusonde endala. G'amakanisa g'abalokole biringa bwe biri. Abantu batandise okuleeta ebintu ebitajja nti eno eddiini temira makerenda, eno eddiini tejjanjaba. Nina abantu waffe abaafa ebulamu ogye waffe ngaga nti balwadde simanyi baluyita lunyanja, nti abo abalokole b'olunyanja bo tebajjanjaba. And people die like that. Government cannot keep looking on like this. It cannot happen, not in any country. These things are not done.
tulina abagaba fine if they have a doctrine to that it is okay nga bagaba bugabya abakyala gwe bakuwa togaana. Tulina ddiini ezaawudde abantu nti kitaawo bw'aba nga takkiriza ddiini gy'oli bw'ogenda mu ddiini yo kitaawo n'agiwakanya mwawukane. Era lwe bakutegera nga wagenze ewaki banne njogera ku bintu ebiriwo waliwo ddiini nga muzaddewo bw'aba nga takkiriza mu ddiini eyo ne bakutegera nti wagenzeyo okumulaba bakeera kugoba mu kkanisa bw'oba owakana jangu njikuwe. Baawudde abasajja n'abakyala baabwe, baawudde abaana ne bazadde baabwe, bassebo ne banyabo. Omwana alina emyaka 18 waddembe okugenda mu ddiini endala. The law here in Uganda is clear. Abeera asobola okwogera n'okwesalirawo. Tolina na right emugoba mbu kubanga gwe mutabani wange wafuuka musiraamu oba mukatoliki oba kinkugobi. It is not there. Is mukulu adult. Ate obanga etteeka lya Uganda likkiriza omuntu okukyusa amannya n'ozaalibwa nga gwe Simon Muyanga Lutaaya bw'olawulira nga g'amannya tegakkolera ne weetuuma amala temubalina wano basejjusa tebaagakyusa ge twali tumanyi. Kasukuba ekirero nti bampa erinnya ge mwawanga abaana gali eri ewaffe ono ye Wambwa ono simanyi ye Wambuzi ono ye Wante kasita akula nga abaana bamuyeeza Wambwa ng'ajjako erya Wambwa kubanga naye alaba obwongo bwe bulinga bwe butyo alinga Wambwa nanga and they change. Naye ebusoga mantu bemmanyi bw'okyusa eddiini n'oba nga kitaawe eddiini gy'alimu si gy'olimu ogivuddemu bagamba yawukana naye tomubuuza tolya naye totula ne bw'ola nti yafudde togendayo kumuziika kuba mwayawula eddiini. When did Jesus do that? What kind of biblical teaching is this? But government is looking on and they do these things because government yawana etya bannaddiini abo be bantu abakola ki? Be bantu abagiwagira, be banoonya obululu, be b'amaanyi, batyo boogerako nti kubanga bajja kukuluka obululu bujja kufa. No. The time is now. Fenna tulina bye tulabyeko. Government must accept, regulate the way the things are done. If not, bagamba abalokole bo bennyini bateekewo ebibiina ebibagatta oba wateebwe at least wabeewo guidelines ku kiki ekikolebwa n'ekita. There must be do's and don'ts that in human understanding commonly are acceptable before we touch the spirit.